Yadde nga obulamu bw'ensi bunyuma kiro abadigize b'e Kampala basula ku tebuukye olw'omuwendo gw'abantu abafunira obuzibu mu bbaala okweyongera. Gano ge mawulire mu Luganda ng'omusomi nze Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Omuwala Martha Ahumuza eyazirikidde mu bbaala ya Mezono n'addusibwa mu ddwaliro lya Kampala Hospital gye yafiiridde akyayogeza bangi obwama naye ate ekikangabwa kino kyayongedde okuzibula amaaso g'abantu ku bikolobero ebikolebwa mu budde bw'ekiro. Kyazuuliddwa nti waliwo abasendasenda abawala ne babatwala mu bbaala ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubatuusaako obulabe. Okunoonyereza kulaga nti abayizi ba yunivasite be bakyasinze okugwa mu kitimba kino ng'oluusi abamu basimattuka ate abamu ne balusuulamu akaba. We twogerera bino ng'abavubuka bo basobeddwa eka ne mu kibira naye ate abakugu beesowoddeyo ne bakuba by'olina okukola okulaba nga weewala okutuusibwako obulabe buno mu bbaala. Nga muno mwe muli okukuuma ebyokunywa byo obutiribiri. Bw'obanga olina gye weewunguddeko kakasa nti ekyokunywa kyo okirekera omuntu gwe weesiga. Bwe bakuyita mu bbaala weewale okunywa ebyokunywa by'osanze nga byasumuluddwa dda. Tomala galya buli ky'osanze mu bbaala, weetumize ebyokulya byo olabire ddala nga babireeta. Weewale okugezesa n'okutabula ebyokunywa eby'enjawulo naddala ng'olina abantu b'oteekakasa. Ago ge gabadde amawulire weekumire ku mukutu mbeera nkutuusaako amawulire bwe gati n'amalala.